kale bannaye nammwe mugye baliko nsanyuse okubalaba abantu bakyamuka TV mwenna nsanyuse okubalaba manya n'eddoboozi omuyita Khalifa aganagana nakamba accident yeah bad character we are bad kyaddako mbadde mutuwa mbadde muze extra nzitambuza nengenda wa nakasongola era musanze nakaveera ndani era nakatonya mbadde nakajja yeah paundi gyeziri abaana bakola bannayuganda so ebadde bimbuziza byebyo mbadde ntambulamu ng'omuntu wano newali era nga zisho so kati bino ebyawano nensugira nga mbirekedde bano ababaddewo tuvuddeyo naye kyasanyu nnyo nti tukomyewo nensanga wano bakyali bange ku federation bedikenzo ng'ekintu kikyatambula bulungi wadde bangi bali eyo abamu bavevenga ne boogera ebitakwatagana biki naye nga balina okukikkiriza nti kyekyo kyabawo federation tokyasobola gijjawo tokyasobola girwanisa you either ogyegattako oba nodda ebbali n'onooma jam session osobola okukola tekiriko nti eno naye ekiri authentic abayimbi kye baagala kibasinga okukola ki ogendako National Theatre just baali baagwa bugwe nyo bazze nga bagikola for a long time myaka ndowooza nga 2 kuva nga nkyali muto nga bakola buli Monday naye ndowooza kiri kyali kya generation yaabwe era ndowooza kyemmanyi era ababeerayo olaba nalabako Alex Mukulu biki era okitegeera yeah so yeah kigwadde nti obuugi nsobola okugendayo and I support them nga bakulu baffe nga baani nenze nfiringa nti ndi nnyo associated ne bana ab'emyaka gyange ate n'abayimbi abalala bakulu babaddewoko wano so singa bwe kiba nga kiri authentic kya competition tis okay ne bwe kiba nti kirimu nti ate kulwanisa federation bali bakole ekiri kyabwe eri no they will not support them. No, mwaka guno music yakoze bulungi kubanga ekisooka abayimbi bakoze ebivulu no matter batali ate politics go twandigambye nti anyigiriza abayimbi kati nze nakola ekivulu kyange kyasinga buli muyimbi yenna owa politics go bagamba go bawa amasanyalaze buli muyimbi go bawa akalango bonna kuva mbaani baani show yange yesinga okitegeera kati politics balina okukitegeera nti kya mirundi ebiri bwolowooza nti ofiiriddwa abayimbi bafiirwa nodde eri n'okuba engalo remember you need those numbers mu kalulu obeetaaga kati budde eri n'obasekerera n'obasuula ne bagwa bagenda kunyiigira tebajja kuwa kalulu kaabwe famire zaabwe tezigenda kuwa kalulu ogenda sigalawo ng'onooma ng'okolima ng'oyogera biki oli eno oli eri weerabidde okusaba akalulu there is no togenda kufrustratinga muntu yenna ku mulimu gwe and then you come out and say ko ogenda kudda eri Yesu ojja kucakala gundi ekivulu kyamusaze then tomorrow ogenda kusaba akalulu ntibadange oyite ku kyalo kye tibanange abawagizi ba David Lutalo ne family tusaba mutulonde tujeko government bombo clad fuck that shit so chenyizo bagamba nti kiri two sided omusuula nawe wekola ki wesuula at the end of the day ogenda ga Museveni yanzibye abalina okuwa akalulu obejjeeko obagobye obasudde ne mu business okitegeera so at the end of the day ogenda kusanyukamu temporarily but in the long run you're going to cry okitegeera you're going to come up with fake stunts stupid stunts ezo ezebakoleza ekisiru omuntu naveeri nga yennyini agenda yingira parliament agambe leero sambadde nyambadde ovulu ngenda kulwana atuuse eri bamukubyemu ebikonde 3 bamuwanisa okugulu ali mu ddwaliro okitegeera fuck that shit man okitegeera so kati at the end of the day nabo beerabidde nti music ali mu media ate ebyobufuzi tebyali nnyo mu kimu media kati eno music tubajajinga ne tubalaba nti luli bazanyanga obwo ebintu byawe ebyekidaawadaawa ebyo ne bazanyira ku bantu n'osanga MP katono nnyo bamunyize ku bwe bati oba bamukutteko bukwasi ku ttama naye sibe ekibande gibwe kiti nolaba kyazzaako kyetwalabye okitegeera just a simple scuffle ne mulwanamu katono ng'abasajja ne ogenda bakutwala mu ambulance wiki ne okitegeera gw'omugagga omuzibu ennyo bw'otyo okaabe bw'otyo katola omunaku gw'okukabirira so at the end of the day nawe weerabisa kubanga music byakwerabisa byakweyogerera so tuba tusaba buli omu asigale mu kazannyo ke
tuleme kwerabisa nti the more you attack the musicians and you attack ba media bakasuku the more bo bagenda kukola ogwabo gokulabisanga weaknesses zo because owadde betu okulaganga abantu weaknesses zo ate beba mulimu gwabwe okulaga ebintu so such things luli mu politics wekikadde lulinga we've never attacked musicians and the media personalities eyo ng'omuntu azannya ki namboza vayo n'atambulira mu kagaali emyaka 2 okitegeera naga Museveni aluddeko nenga naye bwatyo oba okitegeera nosanga enguudo z'abwe nga zonna sinkole okitegeera ne kati wano mweno regime tuvayo ne tugamba nga nange omuyimbi wenkwata n'empangisa obuwala mu video nenkozesa mu nyumba n'olugabagamba abantu ennyumba siye n'aba bawala bapangisa neze motoka bazipangisa n'engoye bazipangisa nange bwe nje abantu bagamba abafera abalimba mbuno ayagala bwabafiiririra kyokka teye bamuwa omulimu bamusasula omwezi buli mwezi bamusasula emiliyoni ameka 3 mbu atafiiririra gwe tomulaba nti ali mu kuzannya bamukubiko bukugubo bukonde babusobola obukuba n'ogenda mu ddwaliro okitegeera so at the end of the day golozo osula ba musicians mbosula music but you are failing your customers, you are failing your potential voters, you are failing your potential fans okitegeera because these people have influence. That's why you feel bad when they are not affiliated with your side okitegeera baina influence nosalawo David Lutalo kamukube naye bwokuba David Lutalo omukuba ne bafaani be ba die hard family ye n'abaana be n'abaki so kat next time when you come up ng'ogamba ate oyagala buwagizi aboyo count them out abedikenzo gusinga ovuma count them out okitegeera abakalifa count them out sigaza bokola ki bolina because fe tulabyeko ntulaba nebivule ntubikola nze nkoze ekivule wankulukuku tomye abakabako era deri nayogera bingi nnyo mbosema kalifa nange yansaba kalango nenkamuma kati gwafuna n'obulango ne principal nakolera obulango wao yafunya abantu mwagala okwegumya abantu mwagala okwegumya toso abantu mwagala okwegumya ekibiina ekiramba kyonna nga kindosinza omuntu omu nafuna abantu mwagala okwegumya naye mwegumye at the end of the day mugenda maliriza nga mugamba tubasondere abantu 2.5 abantu 2 kakasa bawera nga 2.5 niba security jakaba security n'abaki yafuna abantu 10 gomanya abana basudde ekibiina kya munnaabwe gukootete ekibiina kyonna n'okyetikka n'ogamba ekibiina kizze kukusapo era ntaddewo olutalo biki okimanyi nti ekibiina kya muno kyonna oba okisse nti kubanga ofeirinza abantu tebaganye kujja mu kivulo kyobiko tolina kikyotadde ku mmeeza Kalifa nakozeewo amawuli balwanyi ne Fiki Gaza alina sigwa asoose kuba alanze wankulu kukuhagikubye bogambe nze bagenda kunkola principal simaya nono kwenefala bagenda kunkolera akalango kino ne mukwano gwali maziga bamuteddeko ekyo ani Big Eye ajje tunonye omusawo tunonye omusawo kubanga there's something wrong there's something wrong because odeno ofuna amasanyalaze osanga gavuddeko asaladde kwegamba ennaku zinaweza power bank okuchaji ate bamunywako bunyoge yalina ye yagamba okuba omukulu we yamuwa amasanyalaze alina maanyi it is okay nze omuntu ampa amasanyalaze ali omu Mukama Katonda era simogesusirira muntu yenna nze gwe neesiga nze olaba Kalifa nze seesiga bantu okitegeera era ekisinga okumbeezaawo lwaki nze ndi straight nsigala ebintu byange wadde oli ampalanya oba ki seesiga bantu I believe in myself era bwe nzija negamba sikuwagala mba sikuwagala sirimba I don't pretend kati kyova olaba nti when you lose someone like me oba oluzinze nnyo ensonga lwaki nga gambe basiiba bakaaba biki Kalifa waffe n'otuvaamu naye nakubeererawo naye ate watugambye twawiddeyo olugambo lugamba nti ogenda kuddayo ofune kaadi ya bwesimbe ewankulu nze kakati ebintu by'okwesimbawo ebyo biraba njagala buli mbuzi edde ku ki
sagala abantu batwekwase mbu twayingirira ebintu byabwe simanya tukozeseza amasanyalaze gaabwe tukoze eki. I'm a musician, I'm not a politician. Kati MP w'okukyalo kyange e Rubaga tewalanga concert yange, tewagula wadde kagundi ka tiketi, tewalina kyewakola. Nkigambirawo wano neŋŋamba abafaani bange n'abantu bange banzikirizaamu nti abo tetubalonda, omuntu omutuufu omukulunda njja mubagamba, naye bano bonna abaliwo nga wekugambye nti no politics waabwe twagala tumubalekere babyezannyire. Okitegeera, tubibalekedde kubanga bali jealous bwe balaba nga tuyingira ekintu. Those politicians fear to make another Bobi Wine, so they bekweka mu kifaananyi nti bawagizi ba Bobi Wine ne batandika okuvuma abayimbi nga babajjako kyobala nti buli muyimbi nti lirupaza kubeewo akayimba oyo alidde mbantu olukwe, alidde mbantu olukwe oyo lirupaza nti Bruno K bafunyewo akayimba bakoze boys dormitory nti oyo alidde, kubanga balina kye bali mu kuziyiza buli entertainer yenna okubaako amaanyi gaafuna. Okitegeera, kubanga batya omuntu omulala okufuuka. Era olaba alien ne bamulwanisiza mu mbeera eyo yonna, tebamulwanisa mbuno wabula beefuula abawagizi ba Bobi Wine. Era bw'atabuuka abo bali mu mulemesa, because tosobola kuŋŋamba mbu ggwe pasita oli mu kukuba bantu njiri bave mu busiraamu badde mu bulokole, naye ng'oli mu bavuma gwe olinga embwa, gwe lwaki olinga n'amagi, lwaki tolokoka, tojja. Okitegeera, kyovula nti bakozesa Bible ne bakozesa mu situations ez'enjawulo, ne bakunyumiza Yakubu, ne bakubuuza Yowaana, simanya abonaabona muki, ne yakkiririza mu Yesu. At the end of the day ne weefumiitiriza n'okyuka. Naye ssebo oli ayima eri muka ubake gwe walidde mbantu olukwe. Fuck that shit. Okitegeera, so kati otyanga nnyo omuntu abeera mwene ensigo gy'ogamba embi, nembeeramu nenvimbiramu nenkulaga n'okulaga nti nze ebyobufuzi byo tebikola ki, tebindya. So buli omu asigale mulimu gwe, ffe abayimbi tusigale mulimu gwaffe. Naffe tetwagala mutuyite mu byammwe, mwagala ffe tukole emirimu gyammwe. Nze kale fanve ku nnyimba zange ntandike okubuulira zaake oli wakabi wagenze mu palamenti n'olwanirayo. Okitegeera, naye oba tebankubeera babuleti nze nfuniramu wa wewe badde balwanirira engeri gye bayisizza emmwanyi eyo. Njagala baveewo MP yenna yekalakasa agambe gino emyezi 6 tebampa ebisente byabwe. Awo nja kakasa nti baki batuzanyire kugambe mbu togenda kukiika simanyi oganye, at the end of the day omusaala ogenda kugufuna. Sente zikwata ozize manye nti zaake wanyiize, manye nti MP gundi wakoze eki wanyiize. Sente z'omusaala gamba nti gino emyezi 4 mugiraba njiwadde fuutu soja omala okiseka. Ukimanyi baana abo tubakyaye balumbe tubakyaye naye nga sebe bafuna sente abalya sente ba MP. Balya sente buli mwana. Ate bya King Saa tubina byo tugamba naawe yalya sente zatubonga naawe. Kati biki byotugamba. Ennyimba ze ndutekemu wanene oluyimba lwa Museveni terulimba. Message esigale ebeera omanye ekintu ekisigala nga kigenda. Oluyimba lwe bakyalukozesa amaloboozi ge bagakozesa. Sente yazirya. Ate nga yasinga n'okuyimba paati yasinga n'oyimba paati ennene. Sente yazirya abula yeebuzaabuza mu kiri naye kweka mbu naye abeere kirini nga baaganaga. Nga tefe baaganaga baatuyita nemu ebintu ne tubigaana. Ate ng'ebitu tufa abakola ki abaaliko. So kati essaawa zino bwe ndaba omuntu nga ze luvannyuma mbu 2024 tubadde mu 2020 nga tolina kyoyogera osirise olya ssente. 2020 covid yenayina tubaddewo tulina kyoyogera. Tuvudde mu kalulu ka 2021 akaali akeesasagge ozze ku 2024 utandika okuvuga. Fuck that shit bro. Baagano basasula batya kweri akakasa nti tebamusasula, akakasa mbu tebamusasula agenda amaloboozi agajjemu. Eri omuyimbi yenayina wana asobola ogenda mu studio olaba oyo muyimbi nze namutegeka ku show n'agaana okuyimba nga atuusa abweru n'agamba nga nze muyimbi munne nze mukoze eki mutegese nga ne sente nazimuwa. Oba okitegeera n'atuuka wali kuba biki ebyali bimukubye era nze ndi wakabi nze mugamba mwana nendako abaana bamala okukola ki kuyimbawo naawe oli okukola ki n'agenda. Kati omuntu agenda ayimbe wali mu tubonga naawe nga tebamaze musasula. Omanyi project ya tubonga naawe project evudde mu government mu NRM and they don't pay people.
mbu omuntu aveeyo akyogera agambe nti nno abeNRM temwansasula nayimba oluyimba luno kubanga atubulira n'essente ze baateesa ze bataamusasula. Okitegeera. So kati tuve mu bino ebyokubuzaabuza abantu. Nze Khalifa nina music wange, people can love me for my music. Sigenda kwekweka mu bantu, sigenda kudda mu byaki oyo Kabampaane ne Kabambi Kabandabe ebyo babisobola. N'ovuma Chameleone yakuyamba ng'owunya eminyira. Okitegeera nga tolina kyoli kubanga ffe tetukulabangako ng'oli bulungi nga Chameleone ali bubi. Tukulabidde ku Chameleone ne bw'aba alina bye yakukola ne bw'aba alina oba yakutandika oba ki oli taatawo tosobola wadde tolina wadde nakika osobola kumuteeka mu lugaayo. Ate ekisooka abaana abo kye bakola simanya Gavana AC Queen Falabi bakola okimanyi kibi kuteeka mpalana za Bobi Wine na Chameleone. Nze bwe ndaba omuntu ye fani wa Bobi Cool ng'avuma wa Bobi Wine ekimala nti kiri genuine. Ate kiba genuine. Bwe ndaba saa ng'ovuma Chameleone nga weesigamye Bobi tekiba genuine. Oba ozizaawo eri ki eri embeera yaabwe y'okuva buto nti babadde nga beewalana kuva ki kubanga bo beewalanye nga kuva buto. Wagende wa Chameleone mu Lion Island nga ne Firebase weeri ebiseera ebyo Bobi Wine ne Chameleone baali beewalana nga kitegeeza Bobi Wine yali awalana buli ndiga eri mu Lion Island nga naawe mwoli kadingu. Okitegeera era ng'alemesa n'abayimbi abakola ki kubanga bya competition naye abayagala teekayo babbanjo maani baani buli omu yali alina gurupu ye. Bebe Cool ng'alina ababe gw'oli yakubeerera mu eyo embeera kati gw'ogamba nti mubi oli ku sayidi eno blood obeera abantu baba bakulaba baweerabisa oba tolina bwongo ne bw'onagamba abantu mbu mbafiiririra biki nekiva waliwo kye bayita eky'obuntu nti empisa bw'okitegeera kiri kijeyo omuntu n'agamba gundi ono tabanga yavaako. Omanyi n'omugagga kizibu nnyo okubuuka omugagga nti yavaako. Waliwo badde kuno omugagga omulalu omanyi emirimu gy'ayinza okukozesa. Kakati munnanga abantu abamu tuyinza obba tulina bagakyali bafa naye nga mugagga omulalu amenya tomanya anti akugamba yimuka tambula woggana gw'omanyi mugagga wange asiimye kumbe yavaako. Kimuteekawo ekyokuba gavumenti ate nga yalya hypocrite abo bayita abannanfuusi ba hypocrite abali b'enkwe typical thief ababbi abafere ntuzowulire zonna story za Jatizuula bafere babbi ba pretenders. Omaze okulya obwegedde omaze okuzimba ennyumba biki buli kimu ogamba abantu eyo gavumenti mbi naffe tuleke tumale okuyi era nva naye mba mulina oluyimba olwala tubonga naye mu luleete nze nsosaamu vaasi ndye ssente nga nabo we baazirya nze sirina kifaananyi na sali musale oza sikyagala principal takirina. Give me time nange nkifune then after nga maze okuzimba nina bikalina byange awo gavumenti egenda bambi nenguli gavumenti sinabambi kubanga buli avaayo agamba gavumenti mbi zaake mwana wa mugagga taata we yabadde asinga obugagga in fact yasinga n'obugagga n'amataka ewa Emitiana. Okitegeera nze kennyini nze nakolera zaake campaign ze ez'obwa Girudi wali Ndejje University ne tuva wano ne tugenda n'eri Ndejje eri eruweero. So mumanyi tumanyi kati yabonyebonye eki nti yali amanyi ennaku asinga effe abatambuza ebigere effe ababaddewo ku music. So kati nze ekyange kiri kimu nti munnange muzanye byammwe naffe tuzanye biki bw'oba ompagidde nja kuwagira bw'oba tompise nange tonsuubira kuwagira bintu byo kivola kati saa zino mubagamba Khalifa ng'osirise issues sikyagala kwogera nnyo ku by'abantu kuba mbawa hype anti bagamba obusungu obujja kukumma kaadi bannange era nze myaka emeka kale kaadi oginnyimye ngenze ne wa Museveni kompetitawo ndidde kulikayo sebo ngenzegwa yonna mbivuddeko ndiwa nenkola ne concert yange nga tompagidde byonna nenkulaga nti kambikole nkulage nti I can stand nenstandinga nensinga ne bowadde obulangu. You should just sometimes accept the truth nti bannange ono guy
omukazi ono yankyawa. Okay. Ukitegeera, Sebo Khalifa. So kati kiringa ogamba nti simanyi Eddie Kenzo simanyi aba presidential advisor gwobeera gwe ogenda kugaana obwa advisor ogana okubeera ku eyo level osigale mu yala ye MP asigale ng'afuna miliyoni 3 ayingira mu parliament ne bagabana mbugwe ekigaana olw'okuba you want to satisfy MP ali eri awo Ghana. You guys. Okay, Sebo, project yo gye twasemba okumanya gye wali otadde ku mmeeza oba proposal gye wateeka wa President Museveni okwanukulwa kwe gy'oli kwatuuka wa oba muli ku stage kigati? Bikyatambula nga omanyi ebintu bya protocol sign here sign there empapula zikyatambula emikono gikyatambula. Nze njagala byakusoma njagala kusoma kuba mu Uganda wano omuziki gwaffe ondaba omuziki ngumanyi ennyimba maloboozi ngalina naye twagala ba sound engineers mu Uganda tebaliiwo okitegeera so kaakati nze bwe ngenda ne mugamba president ntwala ngende nsome nkomewo mbiyigirize ne bannange oba ovuddeko ffe tujja sigala dda nga twafunamu ddaani okukola entondo. Okay. Kulikayo ate yayukka omulundi ogwokubiri. UK navuddeyo. Twasemba okumanya nga ekibinja ky'abayimbi bye mwali nabo be baali batutte okusubmitinga ku requestinga visas eze UK baabamma bonna bwe n'oba nga wafuna. Twalowooza nti kigenda twala ebbanga bamale baddemu applyinge bafune visa musobole okugenda mukole concert eyo wamu naye twagenza olaba nga mu kibinja kyonna gwe wagenze. Kyavudde eri promoter okubeera nga abasigadde babasudde bali oba visa zaaganidde ddala? Birimu bingi. Promoter alaba waafiirwa nga bwakutwala kitegeera naye ekyo nange sinze nga bazivisa just nti nze mukama yanyama nti mbadde ntambudde kakatabo kange bakateekayo balaba nga kayitaba. Ebyabayimbi bano abalala biri ebyabaawo kasitoli kyali waffe yalwanira kwembase ebyo nabyo ne bireeta obuki obuzibu naye just nze visa nali nagifuna dda kati promoter bwaddizemu ate ne twateesa ne promoter nti kasita nfunye visa kamala ova mu concert tujja genda n'abeera ndani mbakoleki mbayimbire kati waliwo oli omudaawa simanya gandi nti wogendere bweru yava mu kuyimba era ndowooza ama kwe kusirika okwo yavudde mu kuyimba era Fiki Gaza sagala kuddamu kulaba ku stage yonna sagala kuddamu kulaba ng'oyimba wantu wonna kubanga wagamba nti bwe ninnya ennyonyi ne ŋŋenda era ndani ng'ova mu kuyimba sebo ova mu kuyimba sagala nziremu kulaba wantu wonna pozi era ng'oyagala bategeka ebikonde kukuba ebikonde ye singa bategeka ebikonde bategeka ebikonde nkikubemu mu binnya ebyo nze mumuleete tulaba grenade naye agenda kulwanagana mumuleete grenade bali ensolo zamanya lira ensonga za ensolo ze balunda zaleeta obuzibu omuya waliwo eyakama ensolo ya munne omukazi takyaliyo omukazi kati bamutwala walala ne kati omukazi takyaliyo bonna balyako buli ono yayagadde kati mweki ekiba kigenda obalwanya just bali bo baagala kwejjira lwaki wali ompalana ogenda musasula luyiro yakku just discipline nokudiscipliningamu omuntu ogamba nti olabe nkukubye omuziki nkukubye ne mu waba ayagala bamutegekere ekyo nakyo muziike lumu manye nti kiwedde. Akabuuzo kamu akasembayo nga tuzzeeyo ku layini y'endongo nga woli analytical mu nsonga zino ez'okufumiitiriza mu production atwanyumyako ko ne mukyala wa Fred Sebatta Harriet Sanyu ne tumubuuza ku music actually yanyumyanga alina ennyimba ze yayingira nazo mu Matendo 20 years ago era ebbanga lyamaze ne Fred Sebatta myaka nga 2 naye ng'ennyimba ze zikya trending up to now ne mubuuza aliwa gwalaba wano asobola okubeera nga asobola otambulira mu footsteps ezo ez'ennyimba okubeera nga zikola ki nga ziwangaalawo n'agamba kimweraliikiriza kubanga tewaliwo muntu gwalaba agenda kubeera nga awangazaawo music kati nga mwabaliwo ate ng'oli producer alina studio Sebo mukisalidde magezi ki ekyokubeera nga
musobola okukola emikululo ne mukola music asobola owangaalawo emyaka emirala 2 mu maaso ng'ababaddewo kye bakola? Nze ngamba ekikulu kunoonya talenti. Abo abakazi era basebato balaba nti abayimbi babeeranga bangi ne balondangamu abalina nnyo ki talenti. Nti omuntu lwabanga alina talenti omwoyo gwe gufumiitiriza n'abanga ebintu byayimba bitaakinga emyoyo gy'abantu abalala. Nti bw'owulira ezo ennyimba ddoleyo omwana wange maama nfudde, message esigala nakati eriving on. Okitegeera. Naye kati okiba mu muyimbi nga just ayagala bwagazi, omanyi music wanjawulo. Olw'okubeera mu music okuyimba then n'okukola ssente. Okitegeera. Oli ayinza obba nga ali mu music kukola ki? Kukola ssente. Era abakozi ba ssente bo bakola ssente akaseera ako. Naye abayimbi ba music ndowooza gwe kyoyinza okugamba babuga music naye nze mbayita abakozi baki bansimbi. Kino ekigoma kye kiriko kigunda bulungi kankituulemu bigambo ki ebitundula kwepiica kale kingeza kugamba ng'amaanyi okomyewo n'amangi okubeera olira kyegezaako gojje ku kyamuganange badde sitegeeza kya gravity naye kyegeeza kugamba kati bati bannamawulire bugenda tandika okuteekawo embeera bwate omusajja yagambye kwepiica era kyengeza kugamba nti waliwo music akola ssente then waliwo ne music ow'omwoyo. Tibayuda tuyita nabo okitegeera. Naye kati nkiringa ne ba big boys biki ozambe namusanze nga akkirira kushifula njereni no kati bwe tuva olunaku lwaleero ne wayitawo emyezi 6 n'owulira message eyo namusanze nga akkirira ali kuffe ne bwasiga emiwula kati noga message enasigala etambula paka omuntu ng'agikozesa mu bulamu bwe obwaki obwa bulijjo. Naye ekigambo nti bayuda tuyita nabo balala tuseka nabo naye buba kati omanya bayuda tuyita nabo gundi luli naseka naye nandyamu olukwe jonalabi nina Rose yamaze okulya ssente za Federation ne bbaawe Andre bamala okulya ssente ne beefu ne baweta bali eri boogera baagala kwesimbawo era nze tuddako sikkiriza politician yedda bafere dozaba oli bulijjo mmanyi nti bafiiririra abantu nti bannaye Andre mugezi omusajja yayogedde ensonga bane nina Rose kituufu gavumenti ebba abantu olumala ati nange ewaffe eyo ndiweera akaayi njagala nange era munnonde nfune miliyoni 3 buli mwezi guys bazaye bulekerawo tufeera mmwe nze njagala nnyo omuntu afiirira abantu gulawo charity gamba abantu ku Lusande ngenda kugaba engoye zange 100 abasooka okujja mu Jembawe ku Lwomukaaga ngenda kuwa ku Lwokutaano bannanga abantu beyo gavumenti yeyo baganye bakolera oluzinzi nzize ndubasimidde okitegeera ne gugambe mbu otufiiririra gwoyagala ate ffe tusooke tukuteeke mu palamenti sente zaffe ozigabane ovuge emmotoka ey'akabi ojja ogambe nti nfiiririra mmwe bombo clat ako bugambo obusembayo ssebo nti nno eri abantu Andre ne nina Rose musooke mutereeza obufumbo bwammwe mu byobufuzi kubanga obufumbo bwamala wiiki tebwamala mwezi okitegeera babere ekyokulabira kati so tewali ali perfect bannange okitegeera zenna ebintu ebyo mbyendaba kwanza ebintu ebyo gyembirabamu siwo mbirabamu ndaba abaagalana ababiri abaayawukana omwami ayombera eno omukyala ayombera eno okitegeera bakola embaga beekwana wiiki eno ku Lwomukaaga ne bakola emikolo omwezi ogujja nga baawuka divorce olwava muwane muunu basooka atandika bagendera mu divorce kati Federation ate yali bayambye okwegatta babawe ne ku ruumu beegattira ebyaddala bagendewa ate ne bawa mantuukayo ne baddukayo kali kaddemu kali bagendewa sebo beegattira eddala
kubanga wano federation yali bawadde chance okwegatta ne kati omwami ali ayogerera eno n'omukyala ali ayogerera eno. Olaba olowooza ekintu ekyo kirungi okubanga mwakola divorce mu myezi 2 naye nogenda mu parliament oba onagisobola anti kyekyo bulaba nti n'omuntu era atalina famire kizibu nnyo abantu kukkiririzaamu okukola ki ekitegeera nti nange andulize kyali waage ezo bugamba nti agamagezi ago golina gonna gweyagala okuwa President Museveni gakulema gatya okukozesa okwate nina Rose wo muteeke mu nnyumba afumbe lwaki advise eyo tewagyewa kyokka nga ate olina advise gyogenda okuwa President. Twawulira mbu nina Rose bamumutwalako waliwo omusajja yamumutwalako anti obeera otya ng'olina amagezi ago gonna ate ne bakubbako omukazi. Tuuka bikyuka buno obuyimba obulala bungi nnyo naye ng'omwaka guweddeko tugugadde ne Sigwa asoose naye ng'obuyimba teekayo bwonna tubukoze mwaka guno naye nga Sigwa asoose yeekulembedde ate luyimba olwo lukyatambula buki butambuzi. Projekiti weeziri tuzikola naye wabeerawo beera gye bayita main focus. Omanyi Muganda agamba nti nno ekintu ky'olina wano kisinga biri ebingi ebikola ki ebitaayaaya. Omuyimbi omwaka teyeetaaga nnyimba nnyingi. You need 1, 2, 3 songs. Ekitegeera kubanga tolina budde omwaka gulimu emyezi 14 manya emyezi 12 emyezi 2 gino egisembayo togibala December November ntoba mu kucakala emyezi egy'okukola gye gino 10 emyezi 5 gya promotinga luyimba emyezi emirala gya luyimba kukuba egirala ku Christmas kola ssente kati ffe omwaka kuba tugoze eki bino ebirala tujjulizaawo bujjuliza nti nkozeeko kakolabu wano naye ng'era omuyimbi olina obba n'oluyimba nti kwepiica twezibite